Aha, SB4 chakoze banange mukama amodizeewo Charles wamu ne Asiyah kyebeekoze atenga ye mwana muwala MUNA256 Akabye amaziga nga wajukira waka mugenda bawena mu bisanga masaawo ate omukulu Sheikh Omaro alabisiza Bobi Wine namufuma bambi nga teri kyamukoze katugendere mawulire gaffe agatulese naye gwatana kumpera ka video kano ka like mbadde nsaba okampere ka like nga nyongero bajukiza ba sponsors ba Febiva organic ngo nakola ku bulwadde bonna gakwese eddagala lya butonde wamu ne Hajjati Kaludo ono nga awombeddwa era namba z'essimu zaabwe zonna ziri awo soba kubya nabe ne babeera nga bakuyambako ya katugendere mu mawulire gwatana kumpera ka like mbadde nsaba okampere ka like kano ka video omukulu Sebunya Media 4 asazeewo natwala Charles wamu ne Asiyah ku date nga yababiri ku KFC era nga yafandinze bambi n'abateekamu sente era n'avuteekamu n'amafuta aganona Asiyah n'aganona ni Charles mukyalo Charles gy'abeera SB4 bambi kyakoze kyamaanyi nnyo era mukama mudizeewo n'abalaga essanyu bambi mu kifo kya KFC era nkyemanyi mu abasinga ku KFC temulinyangayo naye era nga bibaawo mukama anytime mujja kuba namwe mulinyayo SB4 kibakoledde n'abateekamu sente n'aba sponsoring wamu n'abalala emikwano gya SB4 ne batawala abaana wa ku date ngawe yabasuubiza ndowooza mabega kaawo ate ye omukulu Sheikh Omaro Sheikh wababbi mpulira bamwita Sheikh wabaki byonna avuddewo naye n'alabisa Bobi Wine kamba ngenda balekera kano ka audio mukawulire ng'ayogerera Bobi Wine bambi nga teri Bobi Wine teri kyeyamukoze yadde kakati ye Kasimu alowooza mutwe mu pulezidenti we Bobi Wine agenda kujja yabakulembera eggwanga olwo Kasimu afune ssente oswadde lwoli kimanya oba kino nkyogere nakyo kankyogere lwoli kimanya nti Bobi Wine atambulira mu nkwawa za Museveni bw'ati ng'omupiira gwange ate ye nga Sheikh owabafere oba Sheikh ye tumuvuddeko MUNA256 bambi avuddewo n'ajjukira grandmother we era yo jumanyi kati London obulamu ba London si bwangu gya London gyali avuddeyo bambi naye n'ajjukira grandmother we ndowooza kano ka video abasinga mwakalaba asinga temwakalaba kozi zimbanga yasooka kateeka ku Instagram ate yakateeka ku Facebook ku TikTok mwena mumanyira era mwatana kumufollowinga ku Facebook ku Instagram osubwa bingi nnyo oyo mwana muwala MUNA256 naye nange mbogera bajukiza ku Wonderboy UG mu following ku Instagram yange bagita Wonderboy UG namba zange z'essimu ziri awagulu wena oyagala ku advertising la channel yo oyagala advertising ebintu byo so kubanga okubira nga mbira nga nkola kinga kuyamba ate ye mwana muwala Spice Diana asazeewo n'agamba mbuno agenda kubeererawo baderiki ne Muna nga mu birabyawo mu bifaananyi